Eno webanga yenfe entuufu Asiya gyafuddemu abantu babi nnyo. Tebandibaddenga batta omwana ono. Ye kigendererwa ki eyase Asiya kyeyabadde nakyo? Asiya omuntu atayomba, omuntu atavuma. Asiya abadde tayina bukuubagano na muntu yenna. Twandugambye nti abadde wa mumwa, naye Asiya obwongo bwe bubadde tebukwatagana bulungi. Tosobola kuŋŋamba nti ayina ekintu eky'amaanyi ennyo kyasobola okukola omuntu ne kikunyiiza ne kikuleetera n'okutuuka okwagala okumutta oba okumutta. Abantu muba bazibu ddala. Tugenda kuwulira ebigambo ebituufu ebyavudde ew'omusawo ng'ayogera ekituufu ekyaviiriddeko Asiya okufa. Kyekyamusse, butwaki obwamusse, bwamukozesezza kyenkana ki, era mazima ddala yabadde tasobola kuwona yadde nga baagezezzaako. Tugenda kuba tugenda mu ka odiyo ako. Aka odiyo ako ebigambo ebyo ebyogeddwa byavudde wa musawo ng'era abigamba taata w'omugenzi, taata wa Asiya. Tugenda kubanga tukawuliriza bulungi era njagala naawe okawa amatu kuno kwogenda okusinziira okubanga okomentinga otubuulire eggwolowoozezza ki. Jjukira nti yenze Sheila Adita abeerawo batuusako updates ku buli kimu ekigenda mu maaso. Subscribinga ng'okwata ku kigambo subscribe, notification bell eri awo waggulu egenda kubanga ekuyambako nnyo buli video gye tuteekayo. Tugenda kubanga ogisubwa egenda kutuukako mu bifo by'enjawulo gye mwangalira okulaba videos zange. Mbaagala nnyo baganda bange, temujjanga okwo eyakasooka okulaba peji yange eno ng'ogitawo obuyisi oba ng'oyinako video z'olabye oba obadde oyina ky'osaakinga n'otugwako, naawe tukwebaza nnyo. Subscribinga ofuuke omu ku community member obeere wamu naffe tuzimbe ekitongole ekyaffe, tuzimbe community eyaffe, tubeere muntu omu. Katugendeko mu ka audio kano nga tetunaba kwerabira ate era tubeere nga tukomawo. Asiya atayomba omwejo okulyalya innocent mukama oyo omuntu musasule. Tata wa Asiya mwana wange badde w'ekibuga bbiri ng'akaaba olubuto nayegamba mutwaleko mu kiriniki ngenda okuga ati tumutuute naye bagambe mutwale mulago afune ekifaananyi nange jjo kisaakoze nemutwala emulago omusawo n'amugyako omusaayi nagamba ati omwana we bamumutya naye amaze wikyesi ati naye ajja kuba bulungi nembalikayo ne baganda be nibamamba be nenekomawe omusawo mwera ogw'ekiro nga bamugera simu ati afudde naye abadde mulamu naye esaidi emu bagambye nesaidi ya left eno ya right eno yali efudde yonna nga maazi meereere ng'ebyenda biriko n'amabwa ngaali kujjo era bamuggyeko omusaayi ne bakyekinga nga kujjo sikuba nti baalwadde abadde mulamu obadde muntu w'abantu katana tabu kali kamoja mukamba Asiya ng'obuze nagamba wendi mbeera bisi yagikoze naye muzadde Asiya abadde mukwano gw'omwana wange, Asiya abadde mukwano gw'abaana, Asiya abadde muntu w'abantu, mukwano gw'abangi buli muntu Asiya akikoze mukama Katonda. mwebale mukoze neyanziza mwebale nnyo nemunaze yasomanga basomako nebukuwai mu kibiina eki ekimu era kati mwana abadde aweza emyaka 36 kati Asiya 36 Guno omwaka guno oguyinjidde guno gwa 36 kale tetulina kyakola nga Katonda bwageze eyakikoze naye muzadde omusajja oba mukazi tetulina kyakola enteekateeka z'okuziika ziri zitya? enteeka ez'okuziika bagamba tujja kukutwala nkya Masaka alisizo era buli agenda ajje wano kasaawa emmotoka we ziri aba TikTok batuwadde emmotoka agezi zigenda okutwala abantu
ebyo nno ebigambo by'owulidde siyiyiza biyiiye, sipanze bipanze, sibiduplicatinze, sibieditinze. Ebigambo ebyo bituufu bivudde ewa taata w'omugenzi essaawa zino, bivudde mu taata wa Asiya. Ye atugamba omwana ono teyafudde ebyo bye twogera nti yafudde. Era n'atunyonnyola nti munnange omugenzi yakeera bukeezi ku makya natandika okukaaba olubuto n'agamba nti lumuluma. Leero n'alwogera, enkeera n'alwogera, ne bamutwalako mu ddwaliro ne bamuwaako ku makerenda n'atereera. Tewaayita mbale era omwana ono n'addamu olubuto ne lumuluma okufaako obufi. Bw'atyo taata we n'agamba sigenda kukola kamutwale mu ddwaliro eddene. N'amutwala ne bamukolako sikaani ne bamuteeka mu kativi okumukebera nga ekyenda kiyina amazzi ate era nga kiriko n'amabwa. Era bwe yagezaako okwebuuza omusawo ekiviiriddeko kino n'agamba aa omwana ono yaweebwa obutwa oba yalya obutwa bwe bumuviiriddeko kineeno kyaliko essaawa zineeno. Wano we neebuuliza emitima gy'abantu mibi kyenkana ki? Ki ekikuleetera okukyawa omuntu n'otuuka ku eyo levo y'okwagala okumuggya mu nsi n'omutta? Ki kyaba yakola? Ku kapasiti ya Asiya, katuddeyo emabega, kapasiti ya Asiya, embeera za Asiya, ebikolwa bya Asiya n'embeera ye yonna yonna gy'abadde yeeyisaamu ng'ey'omuntu. Gw'olina ekintu kyonna kyolaba ku Asiya ekiyinza okwekengeza? Abantu embeera zaabwe tezitegeerekeka bulungi, abantu ebikolwa byabwe bizibu nnyo okukamala. Asiya omuntu abadde innocent. Nze nganze Adita mbadde simulaba mu buzibu aweeva maki nga simutuukirirangako simumanyi, naye ku ndaba gye mbadde mulabamu mu butambi bwe n'embeera z'abadde abeeramu, engeri gy'abadde associatingamu n'abantu, talina kyasobola kukola muntu kisobola kukuluma kutuuka ku eryossa. Bantu bukubeera bubeezi na mitima mibi. Katugambe omuntu eyakikoze yabadde agenderedde, naye ekiruubirirwa kye kyabadde ki? Yabadde atagetingaani? Ye Asiya yamukola ki ekyamuviiriddeko okwagala okumutta, oba ekyaviiriddeko ye okumutta? Asiya yamukola ki? Oba obutwa oli yabutamiizi ng'alina omuntu gw'ayagala okutta, Asiya n'abugwamu, n'ekyo kyandibadde kisoboka. Kati nno wano we tusabira abantu, naddala Abannayuganda, naddala poliisi, abantu mwena abakitegedde nti nno Asiya yaweereddwa obutwa oba famire ya Asiya, waneeno we mulina okugenda ku poliisi ne bakole investigations bamanye Asiya omuntu eyamuwadde obutwa yaani, era omuntu oyo aveeyo abuuzibwe ensonga lwaki yabadde atta Asiya, lwaki yamusse, ensonga ki? Ebyo byonna tusobola okubimanya. Nze Sheila Adita sigenda kubanga nyongerako ebigambo bingi kubanga biyinza obutavaamu bulungi oba biyinza obutambeerera birungi. Kansabe mmwe abanalaba akatambi kaneeno nammwe mwongerezeeko kikye mulowooza. Gw'olowooza eyawadde Asiya obutwa n'amutta, kigendererwa kye kyabadde kibutayagaliza oba just mutima mubi? Byonna kambisange mu comment section. Jjukira yenze Sheila Adita, channel eno gyetaaga subscribinga, likinga, commentinga ng'okozesa erinnya lyo. Ekifo mw'owangaalira kitubuulire, tuwe obubaka bwonna bw'oyagala tukuyesezeewo, oyagala tumira maama, taata, mwami wo, baana bo, obubaka bwo butugambe. Nja kuba nkuyambako okukikola, akatambyako nja kubanga nkakola. Nsangayo ku Facebook page yange gye bayita Sheila Adita, ku TikTok kwendi nako nsangayo, embaagala nnyo.